Wawo nnyo kunyiga. Abitex nego nina abantu benegomba ku nsi. Omusajja Yesu Kristo mwegomba nnyo. Yasinga erinnya kabaka wa kabaka. Omwana wa Katonda omulamu. Yakola ebyafaayo tewalina omagenda bimenyawo. Negomba nnyo kutambula ng'omusajja. Yesu Kristo toyina wotambula ne bakulaga kalinaye. Naye yasinga obugagga mu buli kimu. Naye nina obunyiivu. Musajja wa kamera kwata kamera. Akute kamera kye kinyiziza president. Kisinzo okunyiza ebyafaayo byange mubiteeka mutya ku ttaka ne mubiteeka ebitoomi. Byafaayo ki president. Mr. Sekabembe minister w'ebyemizannyo Emmengo resigning kati. Sinze nsalawo kubasa basajja kabaka yakulonda. Neto kyalina ky'ogatta ku Masaza g'obwakabaka bwa Buganda. Abitex promotions zinajja Masaza mu mimwanyi eri ewankulukuku. Nga kabafuna abantu 15 kakaaga kasanvu. N'engamba lwaki mutyobola Ssaabasajja Kabaka muteeka mayuni ewankulukuku. N'enzijja na idea yange mu butasoma bwange. Era oyo Sekabembe nanjerega. Bo balowooza nti abantu abatasoma tebaba na ideas. So ng'omuntu ebintu talent omukazaalibwa nazo. Ne mugamba ngenda kufuula Masaza ekitabanga onaga ate kisoboka. Era nanjerega nagamba akasajja kemulese kalina kikanakola era Masaza bagampa bali mu bweraliikirivu akasajja katutte namboli kagenda tuswaza nenteeka ekyafaayo Masaza nengali nyisa ne gagende namboli ne tugala emiryango emitwalo 7 Ssaabasajja Kabaka nenda bakusanyulize n'aba Ssaabasajja Kabaka nenkaaba nga tambula yeetolola ekisaawe enduulu emitwalo 7 Sekabembe tokyafa ku kya Masaza kubeera waggulu na kitiibwa kya Katikiro oli ku busente buno bebakuwa. Essaawa zino ndi ku Sekabembe n'okwata Amasaza ne gagende wankulukuku natajjula. Amasaza nga kuliko buddu ne gagende wankulukuku ne gafuna abantu 7. Ne gagende wankulukuku ne gafuna ekisaawe ne kitajjula. Sekabembe va mu Masaza g'obwakabaka bwa Buganda designing kati go wefaako kasoteko busente mu nsawo tofa ku kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yalaba abantu Namboole Amasaza galina ekyafaayo Namboole nze ekyafaayo Amasaza nagawanika ninjagala mugakuumire ku ntikko. Naye olw'okuba nti temwagala bantu bakola bintu byafaayo mwagala bano ababawo obusente obw'ekijega mwe mufaayo kunyweza nsawo zammwe temufa ku kitiibwa kya Bwakabaka. Sekabembe Ssaabasajja Kabaka yakulonda sikuyinaako buyinza naye tokyayina kyogatta ku Masaza g'obwakabaka bwa Buganda wekusansawoyo designing Sekabembe nze ndwawo nnyo okwogerayogera naye nanyiize nnyo Amasaza okubeere wankulukuku ne gabeeramu ne kisawo ne kigana okujjula. N'abategesi baafunye ssente baafunye abantu emitwalo 2. Sekabembe no video njagala mugitambuze buli wamu. Sekabembe minisita w'obwakabaka nempanye ekitiibwa abantu abakulu. Sekabembe designing nga tebananga Ssaabasajja Kabaka tanasiima ku designing. Abeera ow'ekitiibwa mu ekitiibwa kye kubanga musajja wa Kabaka. Mvodde ku TV. Enkuuka nagyogeddeeko ssebo. Enkuuka we nagireka wadde yakakana naye muto wange yayigayiga ku sikiro luba wadde yampita emabega n'agitwala neyo kalekaleko tiyaswaza Ssaabasajja Kabaka naye Katikiro n'olukiiko lw'olutesitesi. Katikiro tukusaba nga bw'ovaayo n'oyogera ensonga ezimu n'ozogera nga ggwe. Katikiro wa Buganda tukusaba ng'okozesa obuyinza obwakuweebwa Ssaabasajja Kabaka owummuze Sekabembe n'akakiiko kubanga ne Katikiro waliwo olwoyogera ebigambo bw'ekitiibwa Katikiro ebintu ne bitutabula ne tugamba obyogera nga Charles Peter Mayiga oba obyogera nga Katikiro. Wagamba nti eno gavumenti nungi okusinga ziri ezasooka. Ekyo wakyogeranga Peter Mayiga ow'ekitiibwa munnamateeka oba wakyogeranga Katikiro Kabaka w'ebweru. Ebintu bino bitutabula. Omulembe guno gwe tumanyi obulungi abaana abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaana ba Ssaabasajja Kabaka bavundira mu makomera. Omulembe oguganye Ssaabasajja Kabaka okulambula essaza lye. Omulembe oguliko okutta abantu e Kasese ne babatta.
omulembe oguliko tunuza wano naawe olumusajja we naalemu omulembe oguliko okukwata kabaka mulamba n'omuggalira kabaka w'olwenzululu n'olyoka ogamba nti omulembe guno guli yaddeko kusinga gire gyasooka ng'abaana babatta kyere abaana bali mu makomera segirinya ababaka ba palamenti bonna balinga embwa ekyo kati neebuuza wakyogera nga Charles Peter Mayiga oba wakyogera nga Katikiro wa Buganda kubanga bw'oyogera nga Katikiro gobeera kabaka w'obweru ddala ekyo Ssaabasajja kabaka yakyogera enkuuka eri yaddeko ng'omubi omweru tenaba kugwa kutuuka awo naye akulira CBS naye ali after money tafa ku kitiibwa kya Ssaabasajja kabaka lwaki temulaba njawulo ebivulu byembeeramu nga Ssaabasajja kabaka mwali kawoya mwebe wa CBS naawe omululu ku ssente gukususse ndwawo nnyo nno okwogera naye ebintu byena situla saala kutta kitiibwa kyange nze neegomba nnyo Yesu Kristo yakola ebyafaayo ani yasula ekitobero balamu kawoya yasula ekitobero okusinziira ku Abitex byayogera okusinziira ku pulezidenti wange byayogera basula ekitobero kawoya bwewe yasula balamu agambye ekitobero kyange Iron Skin mumanyi Iron Skin